Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Nabe agudde mu kibiina kya NRM National Resistance Movement ababaka bangi abawelako kuwabo oboli awo bataze mufuna kaadi ya kibiina kino bakubira nga bakikwatira bendera bavuddeyo ne balangirira lunwe nga bwe bagenda okwegatta ku opposition ngere ekibiina ekitunuliddwa ku bagenda okwegatta ya National Unity Platform NUP okusinzira ku Cathedrals ekikubo aliko bingi byavuddeyo n'atutangaaza era n'agamba suwa kulekera Rwashande mirembe wali eri mu lw'emiyaga kakati Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. kakati atenno ngebyo mbitadde ku mabbali kwoteeka omubaka eyaliko omubaka wa Kyankwanzi district wali eri mu Butemba County Kamusiime Pentagon yavuddeyo n'ategeeza nti obubbi obuli mu kibiina kya NRM tabulabangako bukyangabaawo era waneno wasinziridde n'ategeeza nti asuddewo tawulo y'ekibiina kino ekya NRM. Honorable Lutamaguzi Semakula akunkumudde NRM n'agiyisaamu eggaali n'agireka ng'eri bulere bwet kyokka ate ye Muyanga Lutaya avuddeyo n'ategeeza nti bannange mbadde mawulire nga ndaba NRM ngirengerera bbali naye gw'atannagiyingira tekikwetaagisa giyingira kubanga obunyaguluzi n'obubbi obugiremu buli ku ddaala lya waggulu era n'agamba nti kyamukola bubi obutayiga bubbi nga tannagenda mu kalulu era abantu b'e Mayuge eyo mu Busoga tebaamulabizzaako ku yadde kalulu naye agamba nti yabbiddwa n'ayisibwa mu mbeera efaanana bw'etyo. Kati yali munna NRM omubaka Patrick Nsamba ono nga munnakibiina kya National Unity Platform wetwogerera avuddeyo n'abagamba nti nze nalaba omusana kwe kuwona ennaku weyeefaananyirizaako bweti mujje mutuwegateko ate tusobole okuba nga tukyusa eggwanga. Kakati nno munyagwa nga bw'atasiba zikweya aliko byayogedde. Nzedde ni tuli ku Beyond the newsroom omukutu Semakutu nkujjukiza nti omukutu omujja gwe tulina wano gwe twakoze yedde ni exclusive kenbera wansi mu comment section waliwo link ogitapingemu ekutwalire ddala butereevu ku mukutu omujja gwe twagenze maaso n'okubanga ate tukola awo nno wensinzira okusaba n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu afidi eno gimpere like bw'ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi etuuka ekubulisa ekinnoomu ate era mu ngeri y'emu nga bweri enkola yaffe njagala okuba nga nkusaba gwatanna subscribing obenga obusubscribinga ku mukutu guno ate era okoone yawo wansi mu kagambo subscribe kwose wali eri mu kadde okajje personalize okasemu all of notification ku mboozi zonna ze tuteekayo. Kansooke nkuwa ebigambo bino bya Honorable Lutamaguzi Semakula owulirize. Zizo okujja okulonda kwaffe twamugamba nti fano mu Buganda twagamba NRM inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ne tuggalawo kateni ne tubasiibula era tukugamba okusinzira ku bubbi buno kubanga twalabye ababbi nga bakompitinga competition in stealing bolaba obubbi bwe babadde boolesa abasajja abakulu abo n'abakazi abakulu abo bw'obanga bw'oteeseteese mu kalulu ka 2026 okuwandiika kino ffe tukiyita ekibaluwa ekyo kye wawandiise ng'olimba abantu mbw abantu babadde miliyoni 9 nga n'essawa za leero districts ezisinga tezinalerizinga results zaazo ezabeetabye mu kulonda naye gwe n'oteeka wali mbu miliyoni 9 simanyi gundi gye wasinziddeko. Kakati twagala kusaba bano baganda baffe ekisooka ekibiina ky'abeNRM mukimanyi nti abantu abalimu abasinga ku bo your senior leaders are good thieves era bano mukyali ku bululu buno naye neggwanga resources zaalye the same people be baziruuti. Banywanyi Lutamaguzi agamba nti bwe bambeera ng'eyabadde mu kamyufu ke NRM nga gye twolekeddemu nga tugenda mu kalulu ka 2026
awo eggwanga liri mu buzibu obusingira ddala okubaira obw'amaanyi. Era Lutamaguzi agamba nti bano babbi abanyaguluzi nga tebakoma kalulu wabula nga n'ebintu by'eggwanga byenna babyezza oba oliawo eri embuto zaabwe n'emimwa gyabwe. Okusinziira ku Honorable Lutamaguzi Semakula agamba nti NRM yafuukira ddala mpuku y'abanyazi tewakyali na kimu yadde ekipya ekikolebwa. Kyokka mbo bano nno baali n'omusimbi omuyitirivu gwe baayiwa mu kalulu eno era n'okugulira abalonzi mu kaseera ak'okulonda. Ekyo nno ekiringa eky'ennaku ennyo nnyini ddala. Kaakati ye musajja mukulu Sir Simon Myanga Lutaaya ng'akati gakaaba gakomba alinganga mbuzi nnome. Wuliriza. Obuzibu obunene nnyo obw'akalulu kano bwe nalabye nze in my first experience and I'll have to give recommendations at the end. Akalulu kava mu mikono gy'abalondesa ne kadda mu mikono gy'abalonzi. Nja kuwa ekyokulabirako nze we nalondedde. Etteeka lyabadde nti akaguwa kabeerawo ne basoma omuntu mu yellow book. Bwe bamala basoma bonna abaliwo mu yellow book ne balyoka basimba layini. Ewaffe ebulamogi lyabagamba musimbe layini ndikwaba kusoma moiza ega nti genda osoma abannyoko totumanyi ku kyalo kuno gezaako beekono gwe nga bwe nkikugambye ega nti genda osoma abannyoko totumanyi ku kyalo kuno nti amusome mbasoma amanya nti genda osoma agago. At the end of the day the younger girl who was a presiding officer was overwhelmed. Mugenda kusimba wano layini yamuyanga wano eyagundi wano bamwe nti wano twagala ekintu kimu twagala kuwulira ekintu kimu muyanga totuwulira bakubye oba bakuwangudde mu mazima n'obwenkanya. In some part bampangudde. You conceded fair. Yakubanga agenda mu kalulete ekisooka ekyokubiri koosi ey'obubbi ndowooza nali neetaaga okumalayo akaseera nga neetegereza koosi y'obubbi obulungi saagimanya kati bana nga bali bamanyi koosi y'obubbi ne bagitegeera bulungi. That's contradicting because it bakuwangudde. My question was bakuwangudde mu mazima na bwenkanya oba bakubye noga nti bampangudde nate ne koosi y'obubbi saagimanya. Now those are two statements, mu mazima n'obwenkanya. Justice, fairness. Ebigambo ebyo bibiri. No, bampanguddeko ku kimu. Mu mazima si mu bwenkanya. That's why you call it a baptism of fire. Myanga Lutaaya agamba mu kalulu kano yeetaagisa okusoma koosi y'obubbi. Kitegeeza ki? Isimu mativu n'ebyavudde mu kulonda newankubadde ng'eyalangiriddwa tamuwakanya naye agamba tekabadde ka mazima na bwenkanya akalulu kano kuba kyadde kimwetaagisa okubeera n'obukodyo obw'obubbi obw'enjawulo obulina okukozesebwa asobole okuba ng'ayingira oba oliawo ng'afuna kaadi y'ekibiina kye NRM. Bano nno bavuddeyo akabanga akanene nga bavuma NUP nga bwetunda kaadi z'ekibiina nti kaadi y'ekibiina kye NUP yakugula abamu nga bategeeza nti abakyala babasaba n'akaboozi okubeera nga babawa kaadi era ne bategeeza nti tetulabanga kalulu keerufu akagaba kaadi ng'ak'ekibiina kye NRM. Wabula kaakati nno we bukeredde leero nga buli omu yakayingiddemu akabatwaha nga ntulege anti nga byatambudde bubi. Bwe twogerako ku bitundu ebirala ng'eri mu Busiki North kwoteeka Namutumba district eyo yo bagambye akaayo kaddibwemu. Lwaki emivuyo egifaanaganako bwe giti gye gyabaddeyo ng'ate miitirivu nnyo nnyini ddala. Honorable Musira yabadde annyonnyola ng'agamba nti temulowooza nti lwaki ba incumbents oba babaka bali mu Parliament bangi tebakomyewo oba tebafunye kaadi olw'ensonga mu opposition ereese amaanyi mangi n'etuuka okuinjectinga ssente mu babaka ba NRM bano abanafu basobole okubeera nga babajjayo wali eri bwe banaatuuka ku kalulu ka bonna babe nga bayisa mu jjenje kkalu ng'ab'amaanyi bonna babasudde wabbali. Ebigambo ebyo byabadde bya mubaka amanyikiddwa nga Musila Oweri mu Bugishu region Mbale. Kakati yagamba nti okusinziira ku kifaananyi kyatusiigira bw'atyo bw'abirowooza. Kyokka ate bwe tuba tutunuuliramuko omubaka kamusiime Pentagon eri mu Kyankwanzi naye y'omu ku ababaka abatwaha ng'entulege. Jjukira bbiri mu kalulu ka
2016 2021 yaliyo 2021 paka 2026 Bingi Patrick n'amugjayo. Kakati we twogere yabadde akomyewo Bingi n'addamu n'awangula. Pentagon agamba tekabadde free and fair. Era ebimu ku ebyo byawadde oba byayogedde agamba nti akalulu kabaddemu ebirumira Bingi nnyo nnyini ddala. Mubaka owokubiri Honorable Innocent Kamusime Pentagon mu bizibu byonna bye yayiseemu n'embeera yonna ayina ebitundu 25 n'obutuntundu 41 ku buli 100 ku ssente ezagabiddwa n'emivuyo gyabaddemu na buli kimu nga bano ababaka baali tebalina akasente n'akamu bavadda mu paalamenti nakubadde basigala nga bakolera abantu ebintu nakubadde bava mu paalamenti yafunye percentage eyo. Ki ekikulaga kanzireyo wali katono nnyo okona bana bali nakabira nga mwami Pentagon bwakyogedde omuntu okuvaayo eri n'awangula incumbent ngate obadde mu parliament sente gyovuba obuvinoyola buyozi kuba kati sebo parliament ennaku zino mukulu Pentagon yakuyola buyozi nsimbi abantu bakyateesa abantu baba wasendeze muwanyi bazirina bazitereka baba wasendeza kineza eza koti y'amagye bazirina bayina sendeza constituency development fund tabayina bali batambudde ngo abasomesa abantu wadde kupya pidde wadde kaki bayina babadde bayina sente eza Buganda from 7 bako pande 7 ne batimba buna 5 ne batawo ne bifananyi bya byentanga buzimanya bichi birala buna wadde bazirina omuntu bwavaayo nayogera nti NRM tekyalina kyegatta ku bannansi okujjako okubeera nga banyagulula eggwanga nga bafuuse nga ba investor jana ateekamu ssente ne bamuwala ensimbi n'ateekamu nga tekyokka bamuwola akole business wano kyokka n'amaliriza nga zajjamu ng'amagoba azizza waabwe nabo we baafuuka oli bagamba nti oyogeredde bubi ekibiina kyaffe era totwagaliza oba toyagala mukulembeze yakulembera. Kakati muna NRM yennyini yavaamu ebigambo ebigamba nti babawa ssente ez'okuyisa etteeka ly'emmwanyi ne babawa ssente ez'okuyisa etteeka ly'amagye ezo zonna ssente za bwerere ze babawa zibayambyeko nnyo okubeera nga bagulirira akalulu kano. 1. Ebigambo ebyo twabibagamba nga bagamba nti temwagala kusoma temwagala kumanya naye ezo bills tuziyisa mu favor y'Abannayuganda era kigenda yamba Bannayuganda. Kakati lwaki mwali mu bribing okuyisa ezo era lwaki baali baweebwa token zino? Omanyi bagamba kyoyagaliza muka kitaawo kitta nnyoko. Olwaleero olumbe lwe mwali muwagaliza okubeera nga lutta banna opposition kubanga mwali ba splashing sente nnyingi. Banna NRM ze bali mu kaabira era ze kyekikaabya bano ababadde bavuga ba incumbents kubanga ba incumbents ba NRM bonna balina omusimbi omuyitirivu ogwabaweebwa okubeera nga bayisaawo ebintu bino bigenda okubeera nga bitulugunya bannansi. Kati naawe munnansi yali eyo kiri gy'oli okwekubyamu akafaananyi n'olowooza wa 2026 woyina okuyimirira either okusaidinga ne bano oba okubeera nga okola ekyo ekituufu instead of okutunda akaluluko mu kitole kya sabbuuni oba okutunda akaluluko mu 2,000 ezigenda okubeera nga zikuweebwa onywemu juice. Kino nno kirina kye kitulaga era gye kitulengeza owa gye tugenda okubanga twolekera mu 2020. Kakati nno musajja mukulu Honorable Theodore Sekikubo nkugambye gaakaaba gaakomba sooka owuliriza ebigambo bye. Remiyaga, it is at the border with Nyabushozi, but the president has been tolerant of us. But once you see a wave coming, a wave that is unprincipled, it certainly is a response from us. And now, for me, if you say my fate is sealed, no. I'm already finalizing on my petition. I would not allow the power grab. I'm already forwarding the petition, and I'm separately communicating to the president. I'm forwarding my inner feelings to the president. He should know we are not in here as a game. We participate because we believe the president has been there for all of us. But now at the last time, at the last minute, when he changes, when he exposes us, when he leaves us beaten, almost killed. Remember, that first incident, we got information, we informed the police. They took it for granted. Now, when it took place on the 26th, when Sembus was shot while on my chest, I went to Kampala. I wrote to the
I had written to the IGP for security and protection, which he declined. I reminded him this last time on the 16th that tomorrow they are planning to shoot me dead in the Tare Center. Because Toyota was in the Tare Center, I was not supposed to appear in the Tare Center. I called the IGP, couldn't respond. I called his personal assistant, and the personal assistant told me that no, we have made arrangements. You work together with the RPC, contact the RPC, your safety is guaranteed. Nothing happened. My safety was never taken into account. That's why we were beaten. That's why we were shot at, and including shooting at my vehicle for the third time. My vehicle has been shot at for the third time, and there are police references to that. So not only Honorable Sechikubo agamba wakusisinkana General Museveni either mu kyamo baluddawa amunnyonnyole amukabire ennaku yamufukire ennaku ye amanye kikyayitamu nti emmotoka ye yakubiddwako amasasi ebirundi egi mbwatuuka n'okutuuka kugenda ku mwezi 16 nga akalulu ka 17 n'agamba IGP amuwe obukuumi ne bamunatakwata simu ze paka yafuna personal assistant we namugamba nti ogenda banga okuumibwa kyokka olunaku lwe lumu olwo olw'okulonda twamulabako nga asikaganyizibwa nga n'abaana batekitooka babaho bamugamba twale eri amagondigo obubiibwo. Imagine omubaka nga bamuyisa mu mbeera bwetyo ne bino eno opposition yali eyo nayinza okuba gudde ku ddobo oli awo n'agamba kyewayagaliza embazzi kibuyaga asudde nabo balozezzaako ku bulungi oba ku bukambwe bwabo be basuuta oba bwe bawaaniriza entakera naye ng'ebikolwa ebiringa ebyo tubivumirira nese kuvumirira yenna era Ssekikubo mwattu tukusaasirako wabula ne tukutegeeza nti awo we watuufu we walonda. Kakati Patrick Nsamba yagamba mujje gye ndi mwenna abakooye. Electoral no omukisa guno kukulisaayo mwenna ababadde mu kamyufu ka NRM era Electoral omukisa guno kuyozaayoza abawanguzi abawangudde ebituufu naye era enenyiike eri abo abawangudde abakozeseza bukujjukujju naye mu kibiina kyammwe ebyo bibadde bisuubirwa kibadde kisuubirwa nti anaasinga bukujjukujju mu kunyaga akalulu yajja okulangirirwa kibadde kisuubirwa nti anaasobola okumanipulatinga oba anaaleeta embooko oba anaaleeta emiggo oba anaasobola okusinza amasasi kibadde kisuubirwa bannayuganda bonna babadde bakisuubira teri byabaddewo ebibadde tebisuubirwa naye njagala kwogera eri mikwano gyaffe ab'NRM abali mu nnyiike leero olw'okuba bababbye akalulu abali kubanga akalulu kaluma mmwe kati olwaleero emimwa gibali mu nnyindo nga kuba akalulu bakakoze eki bakabbye naye njagala kubategeeza NUP kitulwanira byebyo twagala bwenkanya si kirungi nnyo omuntu kugenda mu kalulu akalulu n'akaluuzinga olwaligesita akalulu n'akaluuzinga olw'emivuyo egiri mu kalulu tekiri fair. Ebyo nno bigambo bya Honorable Patrick Nsambo wa Kasanda agamba nti mpawuna kipya kyabadde mu kalulu ka NRM nga ffenno tetukisuubira kati bino ebigambo biwulirize nnyo bya munyagwa. Struggle tugimazeemu emyaka 2 tulina tugituusiza kati bagamba nawe tebaganda kulabamu. What should we do to these people? Bayinza okuba batumye na butumi to disorganize us. No, we need to talk to them. Now, talk to who? I know most of them. Talk to who? Because I know the high command. Mbamanyi, Tony Hose, Selector Devi, Nobianiri, Draiti, Kabaya, tugenda kugira nani. Amanyi waliwo muntu ayagala putting some people down. Naye ate munyagwa kati woli ekyokubanga wabeerako munnange
omubaka wa parliament nobeerako meya nobeerako ku ssentebe wa Kosase njagala okutegeeza ebigambo bino nti it's no longer your turn kati akadde kalekera abakayina bakwata akati kaabwe badduke bwe baba nga bali misinde munyagwa kirizagana okongojja era kaakati wetwogerera yeggwa omu ku bagamba nti ekikaze ekyo kyalina ebbina naye nga kaakati akabina muserebende wamma munzikirize mbateere wano tusinkane mu mboozi endala mpitirivu ate bingi bye mbaleetera nze Deni. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.